N'ekikazi kyawoomye bitya buli kayo ebikugu gyaffe ekyo segera abazze tuze nga basuubuzi naye omya bulungi wenda naye nga buli kayo kyaddondo owulira otya nti katoli Uganda mpulira amasannyalaze nange ndabika nkonekitinze tegakomye poli omusajja ye. So George Wangi okomyewo ewaka komyewo ku butaka nzize kutaapinga nzize waka nzize kyaddondo nzize waka ku butaka era nsanyuse nnyo mwena abazze ne munyaniriza kintu kyamaanyi nnyo kitegeeza nti olwedde emikisa mugimpeeredde wano egisookera ddala. so soko mbulye kati empewe owulira efaanana etya wano wooli weather bikyukamu kubanga eri ne bolaba kasikini okalaba kabeera ka weather eri erina engeri gyejjamu nga yanjawo naye lwakuba wakeera wabeera waka wotuuka ebintu bikyukamu so weather nnungi nnyo weather ya Africa yesinga obulungi. amaanyi nga mangi wano kuba abantu bonna bakomawo naye ate gwe kati amaanyi ndaba abakukimye. Nina emikwano mingi bano bonna bolaba mikwano gyange tukola nabo ate nga tubadde twogeranga Grace babuulire Grace. George is my friend. We are meeting Mundongo as friends and netukwatagana nabeera muntu mulungi gyendi mukimanyi nti ndi muntu mulungi mukola emikwano ate n'ogikuuma mpozi kati mukwano gwe bamanya nti agenda kukomawo ojja nobeerawo n'omulaga essanyu because abeera tabaddeewo tuze bangi tubaddeko mu studio ne muganda wange Brian Beats tukolayo ku ndongo bikiwa ebityo then netugamba akatusitukiremu kubanga si kitono kino omuntu okubeera nga abadde taliiwo ate n'atuuka olunaku ne lutuuka so tuli basanyufu nnyo tukwaniriza mukulu George. Oba endongo gye mukoze mukulu George naye agenda teekamu amaloboozi tugambe mugenda kola kolabo ne George. Yeah, sure. Techinza Ghana with time tugenda Brian wali ate endongo ya jirina kitegeeza tiwali kiyinza Ghana studio we ya malobozi wegali Nemoze writer wali byonna tugenda bikola era tugenda kutuukiriza etuze bangi by the way waliwo n'abali mukwekweka buka kimi ali eno bangi nnyo like tumunonye bangi kirungi okola emikwano it's really nice ate emikwano gye gitubeererawo mu bulamu bw'ensi eno tosobola kunona muntu atabadde mukwano gw'okuva mabega so kiwulikise bulungi olwaleero era ndi musanyufu tuzze kumaliriza mwaka abantu tebalowoozeemu ne bagamba nti yogera muzeeyi ne bagamba batya ne bagamba nti yamukimye ku kisaawe eyapooti mukwano kyogwo gwe balina anti era mukwano gwe yakukima oli tasobola kukima nga si mukwano gwo mukwano gubeera mu mbeera nnyingi nnyo oli asobola okuba nga mukwano gwo ng'akubeererawo mu ngeri emu oba endala yinza okubeera mukwano gwo nga munyumya so mikwano gubeera mukwano omukwano gw'omulabirako oyo asobola okukubeererawo w'omwetaagira so kakati essaawa zino mayiro z'entambula zibadde nnyingi nnyo so abo abajja ne bakubeererawo nga babadde basobola babeera bakwano bo ngegambye nti nno omukwano gubeera mukwano abadde alabika naye alina engagement osanga saamugambyeko naye ate Grace ate ne mugambako so kyova olaba nga yayimukiddemu najja bwe bali kujja bambi Grace nkwe kahaga amina. He's a good person. Muganda wange mukwano gwange like nga bola baganda bange mu music industry nti nyinza okubanga saakula na Brian Beats namusanga mu music nankolera ennyimba naye twafuuka music yatugatta ne tufuuka ba Luganda nimbanga tuyambagana somewhere somehow so he's been there and I've been there probably it is about music yatugatta era Oluganda olwo werugira yeah.
Another question, dear. George. Yes. Soko tubulire omuntu akulaba owangalira mu nsi ki ye Bulaya gy'ovudde. Nkolera Bungereza naye nga mpangalira Uganda. Naye nga Bungereza gye ngenda okupakasiza. Era bwe mba nkutte omuyini gwange akakumbi kange ne nkateeka ku kibegabega ngenda Bungereza ne nkola obupakasi ne nkoma waawaka. Era kyova olaba ebigere mbikomezaawo olwaleero nzize kubanga ate ntandikira we nakoma. Kigambibwa nti gwe yasigula Rodake. Rodake naye yagenda kweyiiya ng'era omuntu omulala wagenda okuyiiya osanga mpozi namuwaako bwe ku connection naye nga yagenda kweyiiya naye ali yasoma akola bwe kityo naye saamusigula. Ng'era bw'olaba nti nnyimba n'abantu bangi bomenyeko abalala. Bungereza ndi mupakasi ndi mwezi njera kyeyo wonna wempulidde akawogo nkwata kakumbi kange ndi mwezi ndi mupakasi noonya kasente so siina mulimu guli awo gwankalakkalira wabula wempulidde akasente nti wali waliwo microphone wali waliwo ekigigi wali waliwo kwera so lulimi lwa sente. Kambuzeemu awadde ku biloni ezigenda okufuluma ezakolese oba sikyakolese nga bwoli zekimasereza federation nakimye masanyalaze nakulaba mikwano gyange nakutuusa muziki nawulidde omusanyalaze nawulidde amasanyalaze abantu boogera ku masanyalaze mbu simanya batapinga bakoze batya neŋŋamba awo nange we ndina okugwa ate sente tonazuulira. Sente ezo si kyekikulu ennyo kubanga sente zijjirako obukwakkulizo obw'enjawulo naye nze nakimye masanyalaze era Grace kyova omulaba naye ali wano namugabe jangu tutapinge kino kyekiseera ekyaffe twazze kubanga tumalako omwaka tutuyingira oguddako nga tuli mu bifo byaffe tulina okubeera awatuufu. Grace si kyekyo tulina ebifo byaffe ebiri awo abaliwo babadde batulwisa ga mu kibira ga mutundwe oba ga kamwokya. amasanyalaze ge twakimye namwe mwennyini mugamanyi era musobola okugeddiramu kubanga mumusinga okugategera naye nga ffe twazze kutapinga twazze ku claiminga bifo byaffe bituufu our rightful position mu music industry era kyekyatulese. Brand bantumula ku ssaawa ziri 10 ebweru okimaki. Siri muntu nnyo atera obeera ebweru naye olw'okuba nti George namumiitinga nga client nava ku ddala erya client nafuuka oluganda so bwe yaŋŋambye nti ajja nadde sobola butajja kubaawo okumunonako. Abantu bategeze Brian gwe twogera naye yaliwa. Nze Brian Beats ndi audio producer ndi producer wa George ndi omu ku baproducer abaamutandikirako ddala right from the start. Gwe yamukolera oluyimba lw'oluyi right from the start. oluyimba lw'oluyi sinze yalukola naye era lwakolera mu studio mwenkolera. George abantu bagambe ku nnyimba zose. Music nga bw'omanyi nti omuntu okufunayo oluyimba abantu basobola okumanya ebiseera ebisinga abamu tetutera kubeera nnyo lake nti osobola okuba lumu bbiri wali abali lake naye ogenda okuba oluyimba ng'olina ennyimba ndowooza nga 40 so nina ennyimba nyingi nnyo naye kati mwezo abamu zempule ze bamanyimu ko mulimu nga luyi waliwo weetooloole sirina ssente so bwezityo nengawo era abakoona ku George Will Dive Music YouTube social media handles zonna bajja kwa music bamulaba. Mweru mazeyo emyaka ndowooza 10 years. Abasinga abali mu limelight oba ali mu industry bw'asala ensalo n'agenda ebweru abasinga muwa mugenzi fumbirwa. Kyogedde nakyo kiyinza okuba kituufu mu njogera gy'okyogeddemu naye wenkuzzaako emabega nkugambye nze ndi mupakasi bwe mba nva ekyaddondo nva Uganda nkwata akakumbi kange ekitiiyo buli kimu nenteeka wano kitegeeza mba ngenze kunoonya kasente era wenkakwasa giba misinde nkomawo wano mba sigenza kufumbirwa nze eri sigenda kusetolingayo eri ngenda kunyaga na kukomawo waka. Tuyiseemu mu mbeera twakulengera ku Kivulu ng'ali ensipini azoganya bapromota UK. Embeera yaleeta bapromota be UK abo bateekateeka batya abayimbi era Bulaya eyo muyimba mutya enteekateeka ebeera etya Bungereza. Ng'oggyeko waneeno bapromota be UK nabo bapakasi. Obupakasi bwengezaako okwogera nabo si nti nno balina kye bazimba wabula nabo bakola ssente
nti aleeta omuntu e Uganda ng'amanyi ono mubaliridde kangende we n'amuleeta nja mufunamu kasente. So engeri gye bategekamu baleeta omuntu nga bazze mufunamu kasente bakole ki. Kyobala ebiseera bisinga nti ffe oluusi tetubeera ku bivulu byabwe lwa nsonga ffe abantu b'e London batumanyi. Ebiseera bisinga tulya nabo mu hoteeri tuge tu shoppinga mu bifo bye bimu